ekisooka kyali kibadde na kyakukyusa tteeka naye tetulina kyakola. Tewali nsonga lwaki executive director alondebwa pulezidenti. Ekyo tekirina wokibeesinga. Etteeka lyalibadde likyuka, tuyite mu competitive process, abantu basabe baba interviewing wali openly, awangudde awangule. Ekyo kikyali kyuse. Naye n'ekiri mu tteeka olwaleero nti president appoints in consultation with the public service, section 17 I think. Section 17, executive director. There shall be an executive director who shall be the chief executive of the authority. The executive director shall be appointed by the president on the advice of the Public Service Commission. Normally tetumanya advice ene efaanana etya. Emirundi mingi Mwami Museveni jazza alonde executive director bano akozesa head hunting. Abadde akozesa head hunting. Anoonya bunoonya. Naga munoonyezeeyo omuntu ng'afaanana bw'ati, ng'ali bw'ati ne bw'ati. Kagamba ye abawa ebisaanyizo ne batandika omunoonyeza. Ekyo kyabulabe ekya head hunting. Bannayuganda abali qualified bangi. Head hunting etuleetedde obuzibu. Sina executive director yekka naye n'abalala. Mu head hunting kambabulire mwe baatuleetera dentist nga ye director wa public health. Omukuzi w'amannyo akola atya mu kasasiro. Abantu abasoma kasasiro, abasoma public health bangi saagala kujerega mukuzi w'amannyo. Nabo bakola omulimu munene. Yes. Ne bw'obeera mukuzi w'amannyo, oli mukuzi w'amannyo, bw'obeera gynecologist, obeera gynecologist. Naye abantu abasoma public health we bali bangi abakugu abasobola okutuyambako. N'otuleetera oyo dentist. Kati ebibijjira mu head hunting. Head hunting lwe buzibu. So n'olw'ensonga eyo ku mulundi guno Mwami Museveni ekya head hunting akiveeko, aleke public service erange ate ebbanga eriwera, ne interviews zibeere public. Nyumirwa nnyo interview zikolebwa e Kenya nga balonda oba chief justice, nga balonda chief justice, nga balonda abalamuzi ba judges. Abo mwe bajja bakoome n'abalala batuula wali. How I wish nti tufunayo public service nejja netuula wano wennyini. Ne bagamba abaasaba abali bwe bati tugenda ba interviewingira ku KCCA ne muleeta kamera zino zonna ne bababuuza ebibuuzo namwe ne tubalabako naye ne batamukweka eri nga mugole ne bamubika akakaaya ne bamusaba okulula omulundi gumu. Tekikola kubanga alina obuyinza obulonda. Olwedda aleeta ba RCC abo tebalinaako bakompitingira, aleeta baminisita n'abaleeta. Nze kambabuulire kino si kujereka okutuusa Kyofa Togabye nga bamuleese nga minisita. Nali simanyi nti mu nsi bazaalayo n'omuntu gwe bayita Kyofa Togabye nti gyali, nali simanyi, sibalimba. Ate nali namuwulirawa nti oba yali abaddeko mu public entity bweti oba abaddeko eno bwati yagwa bugwi. Kubanga mu nsi muno babeerayo abantu bangi b'otamanyi nti bazaalibwa gye bali. Kyofa Togabye nze nali siwulirangako. Waliyo omuntu gwe bayita Kabuye Kyofa Togabye, maama we yamuzaala n'amukuza n'aweza emyaka gye bamuwerako ekifo. Ekyo nali simanyi. N'abalala bangi. Kakati abantu abafaanana bwe batyo baba babulabe, abatonnya obutonyi bwe bati. Si kujerega. Abantu balina okurayizinga through ranks. Ffe tuzze saagala kwenyumyako bwenyumya, tuzze tubeerawo ne bakulaba nti obadde kino, obadde kiri, obadde looya, obadde ovudde eri n'ojja kuba MP, obadde ku kino, obadde DP National Legal Advice, obadde mu kino, obadde. Kakati wootuukira okufuuka Lord Mayor ng'abantu bamanyi bagambye nti oyo tumutestinzeeko tumanyi kikyasobola ne kyatasobola. Ani yali amanyi obusobozi obubunafu bwa Kyofa Togabye? Tuwali. Kakati tukooye embeera eya head hunting ey'okunoonya n'otuleetera buleetezi. Abantu bakole interview tubalabe, naffe tujje tuzigoberere. Era mbakakasa singa public service eneetuula mu holo wano
nange nja kufuna akatebe wali mu gallery ndabe ngambe nti yes mulimu ono noli so process eyo twagala ekole ntegerekese bulungi oluvannyuma lw'okugoba idi n'omumyuka we wamu ne director wa public health Daniel Okero ekitongole kyeyongedde okukkirira mu nnyanga okubeera mu crisis olw'okuba nti kati tetulina executive director bwe twamalidde olunaku lwajjo okukola emirimu we twaggaliddewo ekitongole at least Mwami Luyimbazi yabadde akyaliwo nga acting ED naye we bukeeredde address ye nga yakyuse bastaafu bali wano bonna bali mu nkuubo bonna batudde bukuukulu bonna boogera bwama bibuuza kiki ekigenda mu maaso tebalina kati abakulembera nga mukimanyi mu kawaayiro namba 19 aka KCC Act eno KCC Act mu namba 19 executive director ye head wa public service yakulira abakozi bonna so ye entabiro yaba staff bonna ye office ye executive director ba director bonna bali reporting away of course ne hierarchy of command ne kirira wansi kuba manager ba supervisor ne officers wansi n'abalala kati chain of command very broken hierarchy of command is broken very broken nti ku top ku apex tewali buli omu ayinza okugesinga kyekiyinza okubeera mu mbeera efaanana bwetyo era ebiri ku main building awo kati Mukama Katonda yamanyi buli omu kati kyakola so n'olw'ensonga eyo ng'ekyo tetunaba kimaliriza nti naffe ffennyini nga SEC cabinet tituyinza kutuula nga tetulina management ndowooza ekyo kiri obvious buli omu akiraba accounting officer yatuwa information report bwe ziba nsimbi nti mu ggwanika tulina bwe ziti ne wakapulane yaffe tutuuse ku kino ne kino ne bino bye tuteekeddwa okukolako ne bino buli kye tukola management yeyina otufanishinga information kati idi taliiwo tewali naguyinza kubuuza ne kanso nazo teziyinza kutuula olw'ensonga nti bye zikolako biva mu SEC ate era birina okuba nga biriko management ba technical people babikola Kagabe Magombolo nabo ne batawunikira tesobola kanso okutuula oba SEC kutuula nga tetulina ekyo kiri obvious nga tetulina accounting officer kati mu mbeera eyo netwesanga mu katu Minister wa Kampala bamugambye nti alonde acting afune acting ED niti tumanyi dirwa na mulonda ate bintu bya government yenu byekulula bagamba bagenda kulonda governor wa Bank of Uganda bintu bino so yinza okubeera webityo nemulinda ate nga buli dakiika eyitawo waliwo ebyonooneka kuva kuleka abaana mu nnyumba awo nagalaale bali omwo abaana mu main block omwo kyo bibakola Mukama Katonda yamanyi kati nabo bennyini kati ne tusalawo nti tuyite abakulembeze ab'oku ntikko mu kibuga olunaku olw'enkya tutuule wano ffenna tukubaganyirize ebirowoozo wamu mu wano wennyini mu hoolo eno enkya ng'ennaku z'omwezi 26 ku ssaawa 4 nga tusabye ba MP bonna 10 okubeera wano tusabye ba SEC member bano ffenna okubeera wano ne tusaba speaker ne bakansala bonna aba authority saaba amagombolola aba authority 53 babeere wano ne speaker then ne tusaba ne bameeya b'amagombolola bajje ne ba speaker baabwe tutuule at least awo wabeerawo okukubaganya ebirowoozo tusabye na RCC naye atwegatteko wano tusobole okubaganyiriza wamu ebirowoozo tusalewo kyekyokukola buti embeera eno bwe tuyinza ogitambuza nga bwe tulinda
balonde acting executive in fact ne bamulonda olwaleero oba enkya akyalina okuyita mu orientation tatandikirawo ku ssaawa eyo nti nzuuno bandeese alina okufuna fayiro nennyini alina okusooka aggwemu ekiwuggwe yekkiririzeemu nti ddala kati yakituddemu kubanga mukyala Kisaka okuvaawo kyabadde kyakibwatukira oba luyimbaazi kakati negoba n'aba balonze ajja kusooka yeebuuze nti ddala nkinze ngendo kituulamu kuba bagenda kulonda kubaliwo ndowooza mukimanyi okulonda kati babadde supervisinga kati mwe bagenda okulonda acting mu mbeera eyo psychologically mugimanyi ebeera nziba omuntu okwekkiririzaamu n'agamba nti ddala wabadde watuula Kisaka nze ngenda okutuulawo kubagenyamu akafaananyi abadde director ng'atuula eri mu ka office kati bagenda omutwala mu office executive director alina floor number waggulu awo bagenda omutuusa wali ne basitaafu bennyini ababadde mu office ya ED abadde bamutuuza eri namaga gwerinda kakati balina okujja bamusaluting kwegamba ebikyuka awo bingi so tajja kutandikirawo katulina okusooka tutuule nga ffe ba stakeholders tulabe embeera eno tugenda gikwatako tutya. Nja kubasaba ba colleagues baffe ffenna enkya tuweeyo obudde obwo mu mutima ogw'okutambuza emirimu gy'ekibuga Kampala ssaawa 4 tubeere wano bwe tuzikwata ndowooza mu ssaawa 2 zitumala tusuubira nti by midday tujja kuba tumaliriza buli omu addeyo akola emirimu gye ate binaavaamu bijja tugasa bulungi nnyo buli omu ajja kumanya entambula ye na buli kimu ne bino byonnyini bye tubagambye tugenda bibawa wali tusalirewo wamu ku nsonga ezo. Kati ekyokubiri kyekyettaka erigulibwa mujjukira twabagamba twali ekisooka kyali kibadde na kyakukyusa tteeka naye tetulina kyakukola tewali nsonga lwaki executive director alondebwa pulezidenti ekyo tekirina wokibeesinga etteeka lyalibadde likyuka tuyite mu competitive process abantu basabe baba interviewing wali openly awangudde awangule ekyo kikyali kyuse naye n'ekiri mu tteeka olwaleero nti president appoints in consultation with the public service section 17 I think section 17 executive director there shall be an executive director who shall be the chief executive of the authority. The executive director shall be appointed by the president on the advice of the Public Service Commission. Normally tetumanya advice ene efaanana etya. Emirundi mingi Mwami Museveni jazza alonde executive director bano akozesa head hunting. Abadde akozesa head hunting. Anoonya bunoonya naga munoonyezeeyo omuntu ng'afaanana bw'ati ng'ali bw'ati ne bw'ati kagamba ye yabawa ebisaanyizo ne batandika omunoonyeza. Ekyo kyabulabe ekya head hunting. Bannayuganda abali qualified bangi head hunting etuleetedde obuzibu. Sina executive director yekka naye n'abalala mu head hunting kambabulire mwe baatuleetera dentist nga ye director wa public health. Omukuzi w'amannyo akola atya mu kasasiro? Abantu abasoma kasasiro abasoma public health bangi saagala kujerega mukuzi w'amannyo nabo bakola omulimu munene. Yes. Ne bw'obeera mukuzi w'amannyo oli mukuzi w'amannyo bw'obeera gynecologist naye abantu abasoma public health we bali bangi abakugu abasobola okutuyambako n'otuleetera oyo dentist. Kati ebibijjira mu head hunting bwe buzibu. So n'olw'ensonga eyo ku mulundi guno Mwami Museveni ekya head hunting akiveeko aleke public service erange ate ebbanga eriwera ne interviews zibeere public. Nyumirwa nnyo interviews zikolebwa e Kenya nga balonda oba chief justice nga balonda chief justice nga balonda abalamuzi ba judges abo mwe bajja bakoome n'abalala batuula wali
how I wish nti tufunayo public service nejja netuula wano wennyini ne bagamba abaasaba abali bwe bati tugenda ba interviewingira ku KCCA ne muleeta kamera zino zonna ne bababuuza ebibuuzo nammwe ne tubalabako naye ne batamukweka eri nga mugole ne bamubika akakaaya ne bamusaba okulula omulundi gumu tekikola kubanga alina obuyinza obulonda olwedde aleeta ba RCC abo tebalinaako bakompitingira aleeta baminisita n'abaleeta nze kambabuulire kino sikujereka okutuusa Kyofa Togabye nga bamuleese nga minisita nali simanyi nti mu nsi bazaalayo n'omuntu gwe bayita Kyofa Togabye nti gyali nali simanyi sibalimba ate nali namuwulirawa nti oba yali abaddeko mu public entity bweti oba abaddeko eno bwati yagwa bugwi kubanga mu nsi muno babeerayo abantu bangi b'otamanyi nti bazaalibwa gye bali Kyofa Togabye nze nali siwulirangako nti waliyo omuntu gwe bayita Kabuye Kyofa Togabye maama we yamuzaala n'amukuza n'aweza emyaka gye bamuweerako ekifo ekyo nali simanyi n'abalala bangi kakati abantu abafaanana bwe batyo baba babulabe abatonnya obutonyi bwe bati si kujerega abantu balina okurayizinga through ranks ffe tuze saagala kwenyumyako bwenyumya tuze tubeerawo ne bakulaba nti obadde kino obadde kiri obadde looya obadde ovudde eri n'ojja kube mupi obadde ku kino obadde DP National Legal Advice obadde mu kino obadde kakati wootuukira okufuuka Lord Mayor ng'abantu bamanyi bagambye nti oyo tumutestinzeeko tumanyi kikyasobola ne kyatasobola ani yali amanyi obusobozi obubunafu bwa Kyofa Togabye tuwali kakati tukooye embeera eya head hunting ey'okunoonya n'otuleetera buleetezi abantu bakole interview tubalabe naffe tujje tuzigoberere era mbakakasa singa public service eneetuula mu holo wano nange nja kufuna akatebe wali mu galale ndabe tuŋambe nti yes mulimu ono nooli so process eyo twagala ekole ntegerekese bulungi saagadde biyita mu byonna ebimu bye tugenda okudiscussinga ne ba members ba stakeholders mu lukiiko olwo gy'emigozi oba n'egyo mingi we twogerera contract z'abano ze baali bawa aba 7 Hill yaggwako kakati baali babongeddeyo omwezi gumu nagwo gwaweddeko ku Monday ya wiiki eno ejja baali babongeddeyo omwezi gumu kakati maama waabwe agenze aba 7 Hill babadde ne contract nga beesonga nti ku Monday bwegwako era bagenda jizza bujja wapi kakati waliwo abaRRU abo ba Mentoni baliwo kati ku lwani ababadde babakuumira wano bagenze kakati ebyo byonna betugenda okutulawo tugambe nti kati gwe Mentoni bwebe yakuleeta afulumya ate kati osigadde kukola ki abo abaRRU so ebyo byoyogerako ebyobutale byebyo ebyRRU byebyo ensonga z'abano abeera aba 7 Hill versus community circle n'abalala bingi kuba kati tebiriiko akwatako era bwe tutabikwatako olunaku olw'enkya ne tubitandikako mugenda kulaba nga bitutomera bamarket master gye bali mu butale kati kiki ekigenda mu maaso eyo ab'obutale bajja kubanga bajjugukira wano ababodaboda nga bajja wano abataxi nga bonna bajja ababeezi nga bonna bajja mujja kulaba KCC wano ng'ekiri wano so kyetwagala okutandikira nga obudde bukyali tufuneyo olukiiko enkya tukkaanye nti bino mugenda byandolinga mutya nti kuba kati batawuni clerk luli babadde bajja ne cheeke zaabwe cheeke badde bazinona wano executive director kataliiwo kati batawuni clerk abataano abali mu magombolola kiki kye bakola kuba tebalinayo account tulina egi ani agikontrolinga ye executive director abadde agikontrolinga n'omumyuka we bagenze lumu ate be basiginitole ku account za KCCA mpozi director wa treasury yasigadde naye nekyala naye mikono egyebiri tegijjaayo sente the constant gwe mukono gwa Idi kakati
akatubagiro kaba kamaanyi so ebyo byonna bitwagala okukwatako olunaku olw'enkya.